akaseera bwe katuuka ng'embeera ng'egaze okwegaana munnange tekyewalika. bw'atyo Balamu abyegaanye ebya twiti za Muhoozi. Baganda wange bayiiyizaawo ekiboozi ate Otafiira akoze okulabula okw'amaanyi ennyo nti munnange bw'oteesonyiwa gundi era munnange n'emitiana wali 226 n'abakooba Joyce baagala si birungi yadde n'akamu. Shabemu Malende amawulire agafa mu ddwaliro. Munnange katutandike ne Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba ng'abantu bakyebuuza nti naye ddala Muhoozi obubaka bw'ateeka ku Twitter Museveni abusomamu oba tabusomaamu. Nyanjula yabadde yeebuuza Deputy Mayor nti ddala Muhoozi ebintu byateeka ku mukutu omusajja w'emyaka 50 katugambe yamuyise old little boy. Comments kwegamba munnange abantu ze balina ziralagira ddala okweraliikirira ku Muhoozi ono, naye nga beebuuza nti ebintu ebyo Muhoozi Kainerugaba byateeka mutabani wa Museveni byateeka ku mukutu gwe taata we abisomamu. Dolly Nyanjula nga yeebuuza naye jjukira nti Muhoozi omuntu gw'ayita Jesus aba ategeeza kitaawe. Bw'agamba nti Jesus Christ yaŋŋambye ekyomanyi nti aba ategeeza kitaawe, ekyo kye muba mumanya kiba kitegeeza nti yabeera amugambye. Naye ate era amawulire galaga nti taata we kennyini bw'okusobola okutunda mutabani wono mayi kati wano e Uganda Museveni akimanyi bulungi nnyo nti olina okufaanaganira ddala abantu abo abawansi bo boonobeetaaga, kubanga ekyo yakikolako kko kennyini ne yeesembeza bamaka Bugembe Fulufiga n'abalala. Kati bano abasigadde bwe wali badde olabanga abaasoma n'abeegobako oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu okujja n'akitegeera nti kakati ekintu kirina kubeera nga kiviira ddala wansi ku gurawundi. Kati bano ab'amasuuti si beetaaga era bakathani ne balina okubeera nga bali akasente Bafulufiga boogera byonna bye basanze. Kale kigambibwa okuba nti Museveni ebintu ebyo bimanyi butereevu. Kakati okakasa kino muganda wange baabano bavuddeyo nga bagamba Balamu aleese ekiboozi atutegeeza nti akawunti ya Muhoozi bahakazi bagiyingiramu yali hacked, nti bagibba nga bonoga nti omuntu yagiyingiramu n'agikubbako. Naye nze kyensuubira okuba nti haka bwakubbako akawunti abagenda kyusa password n'ebirala oba tokyasobola kuddamu kubeera ng'ogifuna. Si kyangu. Kakati ekigenda okukakasa nga Muhoozi kubanga azzeemu okubeera ng'agifuna, kubanga era tulaba nga ye kennyini asiibula ate ng'akomawo. Abamu balowooza nti baamugoba bamususpendinga bagisuspendinga akawunti. Nedda, ye kennyini yagideactivatinga wabula tebaamugobaako nti omukutu gwa X gukiggalewo. Kati nga bwe naddira YouTube channel yange nange nsobola ogideactivatinga n'ebeera nga mwennammwe temusobola kubeera nga mugiraba, naye nga nze kanza agikolerako wano era bwe mba njagala n'enjizzaako ate n'egikola ki n'engijjako. Ekyo nakyo kisoboka. Kakati Muhoozi kye yakola akawunti wabula tebaagimuggyako nga bw'onogamba eya Fulufiga ne bali abalala zino eza Facebook ze baakola ki ezaavaako enjega y'okugoba Facebook y'okuggalawo Facebook wana Uganda. Eya Muhoozi akyagirina, naye akazanyo kali wano nti bano banoonya engeri gye bagimuggyako gye bamugira gye bamukontrolingamu akyagaanye akyalemye, kubanga yayitawo weyandikomye nti oba oli awo okuteekako obubaka obusoomooza kati nga Bobi Wine bwe bityo mu ngeri ey'okumuyita ka Bobby Just bw'atyo n'akomaawo ka Bobby bikiwe ebityo. Ekyo kikkirizibwa. Kakati bw'atandika ebyo by'okutemako omutwe nja kutemako omutwe nja kukola ntya. Kati ebyo aba abeera ayiseewo. Kakati ekyo
mujja kitegeera bw'oba wali obaddeko ne mukwano gwo nga tamanyi kusaaga osobola okukitegeera nti ye okusaaga aba tamanyi. Kati ne Muhoozi tasobola ate ye kwegamba kubeera ng'abeera mu mbeera eyo y'olwali bwe lutyo era aba ayitawo buyisi aseerera nnyo. Kakati Balamu Paalamenti emaze okubeera nga eyagala okumanya biki ddala ebifa ku akawunti ya Muhoozi n'obubaka bw'ateekako era nga baagala agendeyo olwo basooke boogere ku budget ya ministry eya defense. Munnange Balamu Abdul n'atugamba si Muhoozi yali emabega wa bino byonna, yali emabega wa controversial tweets ezo zonna, nti waliwo in fact nti some stupid people hacked his account, nti waliwo abasirusiru abayingira mu account ye ne bagibba Minister Balamu. Naye yeerabidde ti muganda wange naffe omutimbagano kwe tusiiba era ebintu ebyo tubimanyi bulungi nnyo, mumutunule mulabe. Muhoozi akawunti emuddira, bwe begenda kumuddira kiba kitegeeza nti tebagibbangako. Tebagibbangako kubanga haaka bw'ajja n'agibba abeera n'ekigendererwa kinene nnyo, tayinza gibba nga bw'agikuddiza bw'agikubbako. Kakati munnange State Minister for Youth and Children Affairs Balamu Ateenyi agamba nti omukutu ogwa X ogwa Chief of Defence Forces era nga ye mutabani wa General Museveni omukulu Muhoozi Kainerugaba, nti omukutu guno gwabbibwa, nti abagezigezi baaguyingiramu ne bagubba, nti oli ajja ku mutimbagano n'ayingirayo n'ateekamu password ye kukakanaga gwogenda okula ate kyalina access ku kiba kitegeeza abaagututte kikitegeeza. Kakati olwo ng'atutegeeza nti unknown individuals be baagubba, tebamanyi baani abo abaagubba. Kati minisita ono Balamu bw'atyo atutegeeza nti munnange bino yabyogedde ku lunaku lwa mukaaga nti omukutu baagwayijakinga era bagukozesa mu ngeri enkyamu abo abagulina, nti be bateekayo obubaka buno bwonna weewuunya obuswaza babuderiitinga ne weewuunya lwaki babuderiitinga ate nga babba mubbe ku muswaza, nti babuderiitinga. Era bw'atyo n'akakasa nti omukutu guno ogulina miliyoni z'abantu abafollowinga, nti agukozesa yenna agukozesa bubi, so si Muhoozi. Bagezaako kulongoosa erinnya ly'omusajja waabwe, naye era agenda kumaliriza atomedde kubanga mpozi gamba nti bagenda mugatta okuggulawo omukutu omulala, kale tibayinza okuggulawo naye bafollowers abo nga tebeesonyiika muganda wange okulimba. Tosobola kulimba n'olimba ne bafollowers abo n'obeesonyiwa, era bajja kugamba nti atuzze ne tugununula tugufunye, mumukakase bukakasa nti bwali bulimba. Naye teyatubuulidde nti omukutu guno bagukozesa bubi era n'atubuulira n'aspecifyinga nature ya content oba obubaka bwe bateekako. Yali badde atugamba nti kati abawandiika ebyokusoomooza Sudaani nti bagenda kulumba Sudaani abo bahaakazi ekkinya, kubanga Museveni naye bannange abantu tebamanyi kulimba, kubanga mu kiseera kiri Muhoozi nga yeewerera okubeera nti nno alumba Kenya, omukutu gwali mikono gye era tewaali haaka yenna, era Museveni yavayo ne yeetonda ekikakasa nti omukutu gwali mikono gye. Kati olw'okuba kisusse bwe kyandikomye nga bekuga nti ono yabaliwo okukontrolinga, kati batugamba nti baagohaaki baagobabbako, banoonya engeri munnange gye babuuka ekya Paalamenti okubeera ng'ebayita kuba okuguguba kuba kuguguba, naye ate era kirina engeri gye kiragamu oba nakyemalira oba ekika ekyawaggulu. Naye kati banoonya soft landing, probably nti baba bagenda mu Paalamenti. Kati Balamu ali mu lecturing nga totya otuuka wali just gamba omukutu bagukubbako, naye omukutu ogwo tugenda kakasa nti gukyali mikono gya Muhoozi. Bamuhoozi azzeemu postingako ebintu kati byalaba nti bya magezi, ayinza opostingayo kaawo n'agamba, kubanga juzi yali ayogera ku birthday ya uncle we Salimu Essale. Kati omukutu gwe bahaakinga simanyi awo oba mwe mubira bamutya, naye wakuba nti bannayuganda abasinga tebabimanyi.
bo bawulira biwulire YouTube, X, Twitter, Facebook. Kati bw'ogamba nti baguhackinga nti bakola batya, kale bo babeerako bubeezi ku TikTok zaabwe n'ebirala, era asobola okugamba nti nazzeemu ne ngukola ki ne ngulikavaringa. Omukutu osobola gulikavaringa otya mu kaseera ako akatono ako ng'obadde oli vigilant nnyo, omuntu ng'agulimu n'okiraba mangu nti waliwo agezaako teteekanya okukola ki awo, kubanga wano ku ssimu yo bakugamba teekamu confirminga oba yeggwe. Nabagambako nti kakati gulukuba ennamba yo gyeokozesa yensobola ki okiraba luli abasajja baali baagala essimu yange bagikwate badiriitinge akawunti yonna, okitegeera. Kati bwe batyo nti oli wakwata essimu yo kubadde okolera katugeze smartphone, kitegeeza asobola okuyingira butereevu mu mukutu gwo nabanga yenna nnyinigo, kati asobola okukola kyonna kyayagala. Kati mu kaseera ako bw'obinga aba hakinga, mu kaseera ako n'osobola okulaba n'obiraba ng'essimu ye ekusaba password, ekugamba teekamu pini okakase nti yeggwe kola ki, naye nga tesi yeggwe aliko, kiba kitegeeza nti waliyo akola ki ali eri. Kati mu kaseera ako era osobola okukyusa byonna, naye agenda okulaba ng'eri ate ali blocked. Kakati ebyo muganda wange temujja kubuuka waawo. Kakati munnange ebyo ate enyi kati atuliko azze okkiryalinga ng'embwa y'omugagga, ate enyi bw'atyo atukakasamba akakasa General Public nti waliwo okunoonyereza okugenda mu maaso okulaba nga batrackinga abagezaako kuhackinga omukutu gw'omukulu, era we are working closely with the cyber security experts to claim the account and ensure such incidents do not happen again. Are you sure you are going to reclaim? Are you sure nti mugenda kugununula omukutu nga omukakasa nti bagutwala eyagutwala ng'abamujega kubanga olwedde gululi mitambo akyusa password n'akyusa buli kimu, oba tokyagulirako naawe oba osigadde gulaba bulabi nga ffe okiraba. muganda wange tusanze tulaba. Kakati eyo munnange nga tuvuddeyo munnange, amawulire si malungi yadde n'akamu eri omwagala w'abangi. Omani MP wano e Kampala omani MP Shamim Malende, ono amawulire galaga munnange amaze emyezi wali ensambya mu ddwaliro ali ku kitanda oluvannyuma w'enjega eyagwawo mu Parliament. Mujjukira nga bamusikaasika bwe twali ku a controversial bill eri eya rationalizing Uganda Coffee Development Authority, nga bagezaako okubeera nga munnange bagizaayo mu Ministry of Agriculture. Kakati munnange Shamim Malende gyali mu ddwaliro era yeetaaga essaala, akyalina obuvune obw'amaanyi, akyalina obukosefu. Omanyi jjukira mu kiseera kiri bamutwalako mu Aga Khan e Nairobi okubeera nga ajjanjabibwa, era bw'atyo ne kikakasa nti akyalina complications. Kati bwe baamukuba ku luno mu Parliament, abasajja bwe bakuyingiza mu kamotoka ako kigambibwa okuba nti bakukubira awo ennyini bakukuba awo, basinga okukubira abantu awo nga bakabayingiza mu kamotoka ako. Kati Bamalende munnange nti baabakuba era babayisa bubi nnyo. Kati okussa akyalina difficulties mu kussa mu breath, kwegamba asiza kumukumu ate nga alumizibwa. Kale munnange kimubeedde ekizibu okubeera nga addayo okubeera nga akola emirimu ng'omubaka omukyala owa Kampala, naye katumusabire Mukama Katonda bw'atyo agenda kubeera nga amusuusa. For sure essaala zaffe Mukama aziddamu, tatwerabiranga. Naye munnange gwe bonna alina endwadde ng'ezo, ofuna obuzibu mu kussa n'ebirwadde ebirala ntera okubi bagamba wano pressure, sukaali si bulwadde. Omusawo bw'atyo bw'agamba, omusawo gy'ali muleke kubeera nga munyooma, kubanga abantu obujulizi babompa wano obujulizi babompa, era gwe bw'obeera eyo oyagala oba okufuna obujulizi ku muntu yenna. Kale wakiri ngamba mpeereza voice note y'omuntu
ng'ayogera ku musawo oyo, oba mpa ennamba y'omuntu eyali akoleddwako omusawo oyo. Ekintu ekyo akugamba nze nkiremeddeko nnyo olw'ensonga nti ebiseera ebisinga obungi emyaka gye mmaze wano ku mutimbagano ku Uganda at large mbadde nga n'emikwano mingi, nina emikwano mingi abali wabweru w'eggwanga, naye okenda okola omuntu okyamuwuliza, okenda okuddamu okumuwuliza okumunoonyaako nga munnange nakomawo e Kampala ndi mulwadde nalwala abalala gye bali eyo e Bulaaya balwadde, naye abo bwe baweerezzaako eddagala. Omu ennaku zino yaŋŋamba nti ate bampeereza mineral water, omusajja yampa eddagala, mu butuufu kati ndaba enjawulo weeri, nampa n'obukakafu ku muntu omulala gw'asindiseyo. Kakati please tewali nnyo kye nneetaaga, wabula nze kye nneetaaga gwe nsaba ennamba y'essimu, kubanga kiruma nnyo okubeera ng'omanyi ekintu ate n'otakiyalingako n'abantu abalala, ate nga mutuufu kikwata ku bulamu bwa muntu. Omusawo waali ali qualified doctor, leka kulowooza nti nono anoga obuneza eddagala ku nsuka ebbombo nti kwata, wabula qualified doctor, okitegeera, ng'agenda okunnyonnyola era nga n'ebbaluwa z'obusawo azirina, kati ate n'akola research. Waliwo abantu abali talented, nawe ng'okimanyi nti mutuufu musambi wa mupiira naye ali talented, takoonako mukooni, wabula agukozesa kyonna ky'ayagala. Kati oli omusajja eddagala alikozesa kyonna kyakola ki ky'ayagala, buli kimu akirinako okunnyonnyola. Kale gwe munnange eyeetaaga okumanya ebingi mu answinswi, ate answinswi yasukka nwegala omanye oli ajja kuwa answinswi okkirize nti bannange answinswi gy'ali eri abamanyi answinswi era akuwa eddagala. Kyenjagala kuba kati ono ye yonna agwayo, gwe jangu mu answinswi, jangu mu kiyodo, ajja kunnyonnyola, ojja kkakasa. Hillside View Apartments webali wali ku Entebbe Road, era gwe bw'otuuka bw'oba ova Entebbe otuuka e Namulanda osobola okukyamirawo n'ogenda ku kyaki ejjanyi ku kasozi awo weeziri. Bw'otuuka e Kajjansi osobola ekitende, osobola wonna osobola okukyamirawo. Zino apartments nnungi ziri ku mulembe, wifi eri ya bwereere, ate buli kimu mwekiri, ziri fully furnished, buli kimu mwekiri twena kiweetikka nti gw'ogenda kutwala tulo na ngoye zo mpozzi nakasenyaako ku miwendo emitono. Osobola opangisawo ennaku embale, osobola opangisawo emyezi, gwe kyonna ky'oyagala. Security weeri, wifi weeri, ate ne ba caretakers balungi, ate ziri mu kifo ekirungi. Hillside View Apartments, ennamba yaabwe ebeerako wano ku Uganda at large. Eyo munnange nga tuvuddeyo tugende ate munnange mu mbeera zaffe ez'emirerembe ez'ebyobufuzi gyafuuka mirerembe kati, kubanga si Uganda mu 2026 zinadda okunywa. Kati munnange ku nsonga eyo nnyini 2026 saidi z'Emityana awo, saidi z'Emityana awo anti tutusembedde akalulu munnange eyo era nze Uganda at large okusinziira ku biriyo katulinde tulabe, kubanga n'abakooba yeeweera agamba nti akomawo era Joyce Baagala agamba nti alina okusiguukululwa akomawo kuli claiminga Mityana Women MP seat. Munnange ono mukyala Nabakooba ye Land Minister Judith Nabakooba amaze okubeera ng'alangirira, yalangiridde ebigendererwa bye eby'okubeera ng'akomawo Mityana District Women MP mu upcoming elections. Era mujjukira bulungi nnyo nti wano Emityana ekifo ekyo NUP bwetu yali munnange emaze okubeera nga ekitwala 2021, era Joyce Baagala wa National Unity Platform yakyetikka. Kaakati munnange Nabakooba ng'ayogerako mu interview emu, omukyalo wa NRM yakakasizza n'agamba nti nkubuulire enkomawo, ate Emityana eyo naliyooko emabegako eyo nga ngenda nga akwata ekikubo. Abamanyi Emityana ekikubo kino ekigenda mu Kigisu, kati waliwo ekkubo eryo eriyita wansi awo liriko koolaasi, kakubo ako so waliwo akasozi k'amaanyi
Kali Steve ne nabuuzaako lumwawo owa bodaboda nayitako wano lumwenfuufu nga nyingi nagamba anti Nnabakoba kano ye yakakola kiraba ekituufu si ye yakakola kuba ezo sente tazirina ezikola olwo oluguudo gavumenti sente za muwa musolo naye baga Nnabakoba ye yakola ki mbu ye yakakola anoonyezaako akaki akalu kati tatudde muganda wange naye okusinziira ku Joyce Baagala kaadi kale kigambibwa okuba nti tebagenda kugimuwa newankubadde nga gyali ali mu kugezaako okufugamira bannange kasubire Nuupu eneereeta omuntu ow'amaanyi ayinza okubeera nga alemesa omukyalo ono ng'ateekawo okuvuganya okw'amaanyi naye ate era okulabula eri banna Nuupu bonna Nuupu yonna gye yawangula ba NRM tebatudde njagala obbabuulira omukyala Amelia Kyambadde tatudde ku kifo kya Kiyaga kuba Kiyaga yakuba Amelia wali empigi kubanga abo ffe tubalonda awo tatudde njagala okubulira ate era naye mabega eri yali tatudde kati abantu bangi nnyo kwegamba abayinza okuba nga balina enjogera ez'enjawulo ku nsonga ezo naddala bwe kijjako kubeera nti nno tugenda mu kalulu ka bbirabimyuka nga bwetaagawo extra effort okusinza ku ntalo ezibadde mu Nuupu abo bonna oba oli awo abaliko obukuku nsuubira okubanga okubazza kiyinza okubeera nga kigenda kubeera nga kireetawo results embi eri ekibiina ekya Nuupu 2026 singa kati abantu nga Baagala n'abalala abatabadde serious bwe banaamala gabaleeta sigenda kulangirira kubasinzewo akakiiko ka byakulonda naye bekikwatako balina okutunuulira ensonga ezo kakati mukyalo yatugambye Nnabakoba nti njagala kuddamu kukomawo Mityana district tuma ne MP n'agamba nti newankubadde sibadde MP naye nze mbadde enkola results mbadde enkola nkugambye tubona oluguudo awo wansi awo luliko chorus kati wansi eyo kaguudo si kawanvu yakolayo nga bw'onoogamba nti bakiro tewera na kilomita naye bakugamba abantu baayo nti yakola ki yakateekako chorus naye ng'ekituufu kiri nti ezo sente naye tazirina ezisobola okukola oluguudo olwo tazirina naye bakugamba yakola ki jjukira nti akakudo kabaddewo mu gavumenti ya Museveni eno bwe mulonda omuntu atali wa NRM bagamba nti mwalonda ekikulu omuntu gwe mwalonda naye jjukira Nnabakoba era abaddewo nga ekkubo eryo teririko chorus ebbanga lyonna lyabaddewo naye bamala kumugyawo gavumenti neeteekawo ka chorus ne bavuga Nnabakoba akoze eki akoledde abantu be kati ebintu ebyo biyinza okulabika nga ebitono naye binene kakati munnange ono akakasa nti afuna obubaka nti omubaka aliko essaawa eno Joyce Baagala abantu bamugamba takoze abantu basiiba batyo bamutuukira bamugamba madamu come back madamu komawo era ffe twejjusa okubeera nti nno twalonda oli twali badde tukulonda era bwatyo n'abakakasa nkomawo mundabirenga ddala nkomawo ngenda kubakolera era Mityana egenda kuddamu eshayiningi bwatyo bw'abagamba juzi mwawulira Balamu ng'ali eri abagamba kati mwabavubuka mu lulimi lwabwe kati banyolo omuntu abasezi mulonda mutya mbu temulonda basezi babba emirambo bakola batya n'omubuuza nti omulambo gwa Segirinya oba Segirinya abadde wa kibiina ki kakati ebyo Propaganda bamubakuba mujjukire mu biseera ebya Tumwini yasooka okubeera ng'avunza Nuupu abo ba Red Movement abo bakanywa musaayi ebibanji eya Red tegeeza musaayi ne bapasita nabo ne batandikira okwo twabadde tuli eyo mu ggulu nga batututte mu lukiiko tulaba omuvubuka asaze ekkaati bannange ne batugamba nti oyo gwe bataddemu obubaka bwa sitaani abuleete abalokole nabo ne bantamira awo kyo nja kyogera ekyo ku ekyo bantama kubanga beefuula abagezi nti bo Katonda bye yatutte mu ggulu ne babalaga omuvubuka asaze ekkaati
kati batandika ebya Katonda babiyingizaamu ebyo obulimba kati bali mu kufeera ndiga antamaawo. Kakati Joyce Baagala ono munnange bw'atyo yakuba Nabakooba 221 yamukubira nno yamukuba magini yali nnene olwali omutwalo gumu kakaaga bwe yamusingako bw'atyo olutalo n'akola ki n'aluwangula. Nabakooba teyatuula yagenda bugenzi n'ateekayo omusango mu kkooti teekayo petition nga challenginga election results ng'agamba nti wabaddewo irregularities, wabaddewo okutiisatiisa vote intimidation wamu ne bribery ng'akalulu kakwatibwamu mbu abanoopu nga Museveni bye yagamba nti akalulu ke abanoopu baakola ki baakabba. Kakati ono era Nabakooba yanenya electoral commission okubeera nti yalemererwa okutegeka akalulu akamazima n'obwenkanya ng'agamba nti ba agents aba opponent we mbu bakkiriza abantu abaali unregistered individuals okubeera nga balonda ate nti balonda n'emirundi mingi yekiyita multiple voting I think bakiyita. October ennaku z'omwezi 2021 Mubende High Court yasalawo nga bagamba nti nga ku kalulu akabaagala nga bagamba nti akalulu kalimu okubbira era walina okuddamu okubala obululu baddemu nti babubale baddemu ndoza bakuba akalulu bwekyali nti baddemu balonde. Naye omulamuzi Emmanuel Baguma bw'atyo niwakubadde yasalawo in favor nga kwegamba agamba nti Nabakooba mutuufu kubanga waaliwo ebitaatuukirira. Baagala bw'atyo yagenda n'ayeekubira enduulu n'ajulira n'akola appeal ku decision eyo. Kati court of appeal bw'etyo n'esalawo n'egamba nti ono ye mubaka owa Mitiya n'omukyala owa ddala era tewagenda kuddamu kulonda kubeerawo kuddamu kulonda kwonna. Kakati ebyo newankubadde nga byali bisaliddwawo bwe bityo nga bwe nkutegeezezza nti omulamuzi Geoffrey Kiryabwire, Stephen Musota wamu ne Christopher Gashirabaki bwe batyo baagamba nti newankubadde kooti enkulu yasazeewo bwekyo naye Baagala munnange asigaze ekifo kye. Bingi nnyo ebyaliwo awo kale mu bululu bwonna obwalina okubeera nga buddibwamu. Bagamba ensonda zigamba nti baasalawo ne bagamba sajja baatukubye ne tunaapalapalanya tutya tugendera awo kubanga waliwo kiringa bwondaba ekyempapula talina mpapula za bugizi n'oli talina nti bagenda okukitunulamu nga balaba ne sayidi eno nayo gye bali aba NRM abatazirina kati bagamba wange ebizibu bitunyenya bali ono tuyinza okugendera ku ono Nabakooba nti ajjeyo oli naye ate sayidi yeeri waliyo kino n'owaffe bagenda mugira bwe bati n'oli kati kooti okubeera mivu yeeyo ne basala bagamba ne baweewa mbu ne baweewa buweeyi nti tugende era emisango egyo mulaba gyonna gyakola ki bwe gityo gyagirirawo bwe gityo. Kati Nabakooba bw'atyo ali mu kutegeka political rematch. Kati si Nabakooba yekka nno si Nabakooba n'abalala bonna bafunvubidde era babadde mu bantu wansi nga bakola kakuyege. Kale munnange bagamba nti munnange kijja omanyi kikola ki kinyaga bitono ekijja omanyi kikola ki kinyaga bitono nti Nabakooba eyo just case study naye abasajja bafunvubidde kitegeeza nti mwenna mulina okugenda okulonda ate mudde mulaga amaanyi kubanga bano be batugamba nti omuyaga gwayita ku olwo ne gukya tegugenda kuddamu kuyita omuyaga gwayita gwakya tegugenda kuddamu kuyita. Kakati munnange eyo tuveeyo ndowooza tumalirize mu otafiire ono Kahinda Otafiire yalabudde
Betty Amongi namugamba munnange wali badde weetunuwa Dr. Aceng wali badde omwesonyiwa mwesonyiwe Meja Jeno Kahinda Otafiire bw'atyo munnange yakoze okulabula okw'amaanyi eri minisita era nga ono ye Oyam South MP Betty Amongi amanya ayagala kuvaayo eno bw'ataagenda eri Alumbooli Leader City Ruth Aceng Minister owa Health naye munnange gyakiikirira kakati Dr. Aceng ng'ali awo munnange akikakasa nti oba ndowooza yeekubidde enduulu aleka yeekubidde enduulu agadanga Otafiire nyamba Amongi nga ndi bubi kubanga Amongi ye oba oli awo naye ayagala ajje eno mu Leader City gy'abaavuganya Otafiire yamugambye nti wali badde munnange osigalayo eyo Oyamuyo gye wali badde osigala kubanga abantu bakwagala ate era osobola okuwangulayo tulaba lwaki wate oyagala okudda eno. Jjukira nti Ruth Aceng bannalira bamumanyi nnyo era bamwenyumirizaamu nti mu kiseera kya COVID bamuyita nabama COVID bwe yayamba nnyo Uganda ku COVID kale kwegamba alina gundi eyo reputation eyo mu bantu be ibo bamutenda kuba yashayininga nnyo nga yayogera eri eggwanga mu kiseera ekyo. Kale anti baga nti okulabula kuba kulabula nti oyinza okusala munnange n'ova mu Oyamu n'olumba n'ogenda eno neweesanganga sajja bagaye kale katumulage naye nga ye Otafiire amaze okubeera nga alabula. Betty Amongi tanaba kubeera nga ayanukula Otafiire kukulabula okwo katusobere anaamwanukula oba anaamugamba nti fa naawe kubikukwatako naawe ensonga za internal affairs ziri okay abantu nga ettaka lyabwe libbibwa n'ebirala nga tolina kyogirawo ennyo naawe fa kubikkwa ati Uganda